Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze mwami IBRAH Mukasa era nga nkugamba nti olunaku lwaleero tukwanirizaako nate omulundi omulala wano ku Extra Digest naye nga programu yaffe ey'olwokusatu ebeera The Business Mind. The Business Mind eno tubeera n'omukugu mu by'enfuna n'obusuubuzi omwami atali mulala wabula omwami amanyiddwa nga Mwami Chris Lule. Nja kusaba Mwami Chris Lule obuuze ku balungi abatulaba ku mukutu guno Semakutu kavumbeeza mikutu kusemazenga Africa n'ensi yonna Extra Digest. Abalungi abatulaba mwebale gye mutuusaako engalo tubalamusizaako omukama yeebale batukuumira abakyali balamu ate yeebale okubasobozesa ne babaako obaolyawo bye batuuseeko abatuuse ku buwanguzi tujaguliza wamu nammwe pozi n'abayise mu kusoomooza Sala yokeri omutonzi abasaasire bisobola okutambula obulungi. Naku luno olwaleero mutwegatteko twongera okutematema n'okusala entotto bakwita kusala ntotto nga kwotadde n'okuteeka ettaffaali ku nnyaffe Uganda. N'okussa ettoffaali ku nnyaffe Uganda. Mpozi buno obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti tubaako ekitonotono kye tukwata ne tukasukira bannaffe naddala abatannabaako bwe batuuka mu bulamu. Mpozi n'abo abaali agadde okweyongerako kubanga aliwo abalaba ebintu byaffe naaga awo nayitawo. So focus ndowooza ebeera nnyo ku oyo ayinza okuba nga yeetaaga waaka waffe. Kikulu nnyo. Basiba ne bannyabo mbategeeza nti ku Business Mind tutunuulira emiramwa egy'enjawulo buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday era nga nkugamba nti abaatusubiddwa ku lwokusatu tufune ku lunaku olwa Sunday ate n'abo abaatusubiddwa ku lunaku olwa Sunday tufune olwokusatu wabula nga nyongera okutegeeza nti programs zino osobola okuddayo n'oyitako mu programs zaffe ez'enjawulo because tutunuulira emiramwa mingi nnyo. Ogenda bugenzi wali n'oteekamu www/ youtube. / WOLOKOSO extra mu UG then n'oyongerako akagambo Business Mind ojja kuba nga ofuna interviews zaffe zino nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira omulamwa ogugamba nti the purpose of hardships in life and business, omugaso gw'okusoomozebwa oba ogw'okulemererwa oba ogw'obuzibu oba ebizibu mu bulamu bw'ensi eno ne business okutwaliza awamu. Ebizibu bijja olumu ne bitubangula oba ne bitugumya oba ne bituteekerateekera obulamu obuddako. So wabaawo omugaso gw'okufuna ebizibu oba okugezesebwa. Olumu ebizibu bwe bijja biyinza okutusanga nga tetunywedde nga tetugumidde ne bitujja ku mulamwa. Wabula twagala kutunuulira omugaso gw'ebizibu purpose y'ebizibu mu business n'obulamu bw'ensi eno. Wabula nga tetunagenda wala njagala kusooka tumenyemenye oba tufune definition oba okutangaazibwa kw'ekigambo hardship kitegeeza ki? Nzize gy'oli taata. Ssebo neeyanziza mu nnyanjula yewatuganye nti gwe Mwami IBRAH neeyanziza nnyo Mwami IBRAH. Okusinziira ku mukyala wange n'abaana bange baŋŋambye ntandika okweyita Mwami IBRAH. Okay. Ssebo. Ate ng'abo bantu bakulu nnyo mu bulamu obwo. So ensonga lwaki ndi bwe babeera bakugambye tujja kiwa ekitiibwa. Ssebo. Ssebo taata. Kaakati okutandikirawo nga tumaze biseera hardships oba omuzungu kyasobola okuyita mu bigambo ebirala difficulties oba adversity. Kitegeeza okusoomoozebwa mu lulimi Oluganda oba okusanga ebisirittuko bwe babiyita ebisirikko oba obuwonvu n'obutuukamu bwoti oba oliawo ate n'ogenda n'obuvuunu kubanga obulamu bw'ensi eno tebutambulira ku museetu twambuka ne tukkirira. Era njagala kuyisaawo kano nga tetunaba na kutandika bw'oba olwaleero luno nga toli mu buzibu bulinde bujja eyo sure deal. Be aware oba beware difficulties oba hardships oba adversity ejja gy'oli ekyo oyagala toyagala anytime from now. Ate kati olwaleero luno olukedde bw'oba nga oli mu bizibu be sure cocksure nti ebizibu bijja kutuuka ekiseera bikole ki bigwe eyasoose ng'ali bulungi abirinde nga mbaga biteekwa okubaako we bijja. Business webekola bulungi nnyo nga buli kintu kitambula nga bw'okyagala abaana ssente baleeta emisolo mufayiringa bulungi nnyo emaali etuukira mu budde n'otikkula mu budde linda y'akaseera lwe bagenda okukubbako
emisolo baleme filinga abagusoloza bakukimeko eyo ye kiseera kijja then oyo atali bulungi ng'ali mu kusoomozebwa nga bizinesi eri mukola bubi obanga ne mu bulamu bwe nga ye omuntu okusoomozebwa kwe kungi nnyo nga kulimu n'obulumi banga okimanyi nti ekiseera kyonna embeera ejja kuterera egenda kuterera ate obeere musanyufu obenga ate abaako na bizibu so inshallah okusanga okusoomozebwa mu bulamu obwa bulijjo kintu kikolwa kya sijja kikola naye embeera ya bwakatonda ate era nnungi nnyo eri obulamu bwaffe oba oli awo ate oluddambi bw'okitunuulirira ne lenses enyimpimpi oba mu short lenses kisobola okuba nti ebizibu bwe bijja gy'oli obitunuulira n'ogamba leero bimmazeewo bintwala ndi bubi sigenda kuddamu kubaako nekyembeera so nga ate bw'okozesa long lenses osobola okubitunuulira n'ogamba bino tebizze kumalawo wabula bizze ku strengtheninga nakunzigirayo omuntu oyo gwe mbadde neetaaga okwerabamu so ku sayidi emu bibeera bibi ku sayidi endala bibeera birungi naye nga mu mbeera yonna buli muntu azaaliddwako mu bulamu n'abanga akuzeemu atuuse mu myaka naddala egyeyongerako ebizibu tebyewalika ate oteekwa bisanga bw'obeera mu mbeera ne weewala ebizibu bintu bingi nnyo by'ojja okufiirwa era bw'onaagezaako okubyewoma ne bikuyitako kyofuna nota kyovala nze olumu nyina omuntu anyinza okufuna omuntu ajja gyendi ng'alina ekizibu kyeyetaaga muyambemu neŋŋaana kagenderere lwaki nga neetaaga lesoni gy'alina okufuna omwagitwale kubanga bw'onaamuyamba along the way obeera oli mu kuobstructing omukono gw'omutonzi kubanga agezaako kumuwawula amulaga omuntu gw'alina okulaba kakati ate ggwe akusabyeyo ekyabiri eky'15 mangu nnyo yeewo omubiri nga tannaba nakufuna lesoni ye gy'abadde alina kukola ki kufuna so nkubiriza bannaffe bonna okuyamba kintu kikolwa kya bwakatonda ate era kikola kya buntu bw'obanga olina obusobozi kikole naye ate olumu okuyamba okwo bagamba too much of anything is always bad you have to strike a balance n'obanga ekintu kyokola okiwaamuuko ka balance ako twagiyitanga fulcrum mu physics olina ku pivot awo wennyini olina okuwaawo balance such that omuntu ono bw'aba alina okufuna lesoni agifune bw'aba talina kufuna lesoni muyambe naye ate bw'onaakikola kagenderera oyinza okwesanga nga omukono gw'omutonzi gw'abadde ayisa mu bizibu byasanga ebyensi ogukugidde n'atafuna lesoni gy'alina kufuna tweyanze nnyo tweyanzege abalungi abatulaba programu yaffe eya business mind eteebwamu ssente aba logical motivators nga kwotadde ne couple of financial consult gwe eyeyambisa nnyo omutimbagano oba internet osobola okubakyalirako ku kibanja kya www.logicalmotivators oba okukyalira ku kibanja kyabwe ekirala ekimanyiddwa nga www.caplogfinancialconsult oba seekyo ogende ku mikutu gyaffe gino emirala nga Facebook osobola okubasangayo era nabo n'obabuuza ebibuuzo byo atasobodde genda ku Facebook oba ku website osobola okukoppola enamba y'essimu gy'olaba wansi awo n'obakubira n'oweereza obaka ku WhatsApp okwongera okufuna okumanyisibwa okusingawo then gwasobola okugamba nti eyeesitukidde tanywa matabangufu osobola okutambulawo n'ojja wano mu kibuga Kampala basangibwa ku luguudo olumanyiddwa nga Nkrumah Road emabega wa Uganda House ne banka emanyiddwa nga Orient Bank ekizimbe kwe basangibwa kimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building basangibwa ku muwaaliro ogwokubiri mu Luzungu second floor room number oba suite eri 32C 302C oba 302 cha okusinziira engeri gy'otegeramu ensonga zino omulama gwonna kola tutunuulira purpose ya hardships mu life ne business omugaso gw'okusoomozebwa mu bulamu nga kwotadde n'okuddukanya business mwamirule njagala tutunulire lwaki kya mugaso era omugaso gwakyo guliwa okusanga okusoomozebwa n'obuzibu mu business oba mu bulamu tusooke tutunulire mu bulamu lwaki kya mugaso nnyo okufuna okusoomozebwa mu bulamu bw'ensi eno okusooka ndowooza awo seetaaga kulowoolezaawo obuzibu obwetaaga nti bulina sayidi y'abantu kyobalaba n'Abaganda balina olugero lwe bagera nti eryokanga n'etonnya netulaba ensiisira bwe zenkanankana kakati waliwo ebintu by'otasobola kulaba nga toli mu bizibu okugeza bano abantu baffe bonna bakimanyi olunaku lw'ogenda okuzuula be tuyita ba fake friends oba babayita ba frenemies frenemies okay olunaku lw'ogenda okubazuula lwe lunaku lw'ogenda okugwa mu ntata
oba lwogenda okusanga ebizibu ebiki ebingi. Togenda kumanya mikwano gyo gyennyini mituufu gy'olina nga tolina mawulire mabi oba ga ssanyu. Bw'ojaganya amawulire g'essanyu awo nawo omanyirawo mikwano gyo. Wadde ate awo amawulire ag'essanyu gakombooza galeeta n'abatali mikwano gyo ne gyeyita mikwano gyo. Baagala okulya emiceere ku mikolo. So nga amawulire amabi gakulagira ddala mikwano gy'emituufu gy'egiriwa. Bebaani. Era tekyali badde kya bwenkanya mu bulamu. Muntu kusabirira bulamu bwangu bwokka. Okusaba omutonzi akuwa obulamu obugonvu amusabye amuwa ebibegabega ebigumu yalisinga. Kubanga bw'osaba obulamu obugonvu obwo teri agenda bukuwa. Kubanga Katonda ebintu ebirungi abikweka wali muliro. So that tutoba nnyo okubituukako. Tewaliwo kintu kirungi Katonda kyata era bw'olaba abantu wano nga bafukamidde mu makyaki naddala aga amanene ennyo nga bakitwala naye nga kyatwala ayagala mmotoka. Singa omanyi IBRAH omuliro emmotoka mweyita okufuuka emmotoka gw'amaanyi nnyo. Rubber okumufuula, lithium okumukola kye bamukola, bamuyita batya cobalt gwe bajja Congo ne batwala US ne bakyusakyusa then ne batujjiza emmotoka. Process nnene nnyo, erimu okusoomoozebwa, erimu obulumi, erimu ebintu bingi. Omulala eyeewala obulumi nga takimanyi nti bulimu ebibala era bulimu ebirungi ebingi. Ndowooza nsobola muwa olugero olumanyiddwa buli muntu kuba ne bw'obeera mu Isiraamu luno olugero olumanyi. Lugamba lutya? Mukama waffe yennyini teyayina ngeri yonna gy'ayinza kwewalamu kubonaabona na kuyita mu bulamu obwo bulimu muliro. Era embooko yanyooka emisumaali ne gikaaba okuggwerayo paka nga bamaze okumussa gye balina okumuteeka. Kaakati gwasaba osanga omuswete gwekka oli mwana waani. Oli mwana waani? Bakuzaala Rakai. Ng'olina ekibi ekisikire. Bakuzaala Rakai nga gye banzaala. Mu kyalo kiri ekirimu abantu abazibu ennyo. Kyokka osaba bulamu bwangu. Nga ne koolaasi omulabidde ku myaka 2 oba 3. Afa abamu twamulabira ku 15. Koolaasi? Okumulaba obulabi n'oga kino kiki. Lino ettaka lyo lifaanana litya ly'otasobola kusembamu lugalo ne lugenda wansi. So ebizibu ogamba zino enguudo zimwasanjala. Ebizibu mu bulamu biru bazaanikako kasooli. Bazaanikako kasooli, abalala bazituulako. Oli ne yeekubisizaako ebifaananyi. Nze mbiraba ebifaananyi awo nga bya koolaasi gwe tuyita tamaka. Kasoofi ne kakaaba. So okuva mu bulamu obw'ekisaazirizi ekituufu kyo kiri nti ebizibu tubyetaaga. Ate mu bizinensi ebizibu birungi nnyo nti bikuyambako okwongera okustrengtheninga system yo naddala ebeera eyitamu, distribution system, then sales and marketing, then tubeera ne production lines. Awo wonna buli lwofuna obuzibu. Luli nalimba wa kasitore ka Germany webakoyiningira phrase eyo made in Germany. Era nabo singa ebintu byabwe Bungereza yali tebiganye bali badde tebasobodde ku perfectinga quality olwalira eve Germany. Ontegeera? Singa abantu baffe bano waliwo omwami gwe nalimpa ekyokulabirako ne mugamba nti Mandela bamuwa ndowooza emikisa emirundi ng'ena lwe yafiirwa mutabani we omukulu bamuwa chance afulume yeegaane apartheid n'alemerayo. So mu bintu bino byonna then n'abakulembeze baffe wano benda balwa kuba nti obuyo obwo mbadde saagala buyingirira nnyo. Abamu baamala mu nsiko emyaka 6 okusobola okwetuusa we beetuusa. Kakati omuntu eyeggama eyeewala era yeesindikiriza n'agamba nze saagala kuyitako ku mukubona eyeepena ebizibu ne weepena ebizibu obeera weepena birungi kubanga omutonzi system gyakozesa ebirungi abikweka wala era tabiteeka kumpi. Olowooza lwaki goli bamuteeka mu furnace system eyo erimu omuliro ogulinga ettabbu okusobola okumupurifyinga okumufuula kye tumwagalamu. So nga ate singa tuba tukozesezza ndowooza kano nako kankoogere abantu abasinga baagala nnyo okuyisa bizinesi zaabwe n'abaana baabwe mu bulamu obwangu. Ekyo munnange tukikola nga tulowooza nti okwagala kubeera kungi eri abantu abo. Naye ate tuba tubaziika. Kuba kotoggera. In fact obeera okotoggera kyekiri kye nagambye nti omuntu mutonzi bw'aba asazeewo omuyisa mu mbeera gy'alina omuyisaamu. Si buli mbeera eyo nti omuntu olina ogimutaasa. Omuntu oyo ebiseera ebisinga abeera yeetaaga omuntu oyo amuli munda. Kuba Katonda talina bw'ayinza mu kujjako nga simbooko yemaze kunyooka. Abamu balina kumala ssibwako, omulala alina kumala kulwala bulwadde buli chronico. IBRAH nkukakasa mazima omuntu nga tebamaze mugamba nti oyina it's a terminal illness ogenda mu myezi 6 tokyaliwo ebintu ebimu tabikyusa.
Nebo okimugamba leero wayite weeks bbiri nga atandise okulya vegetables atandise okexercisinga atandise nga byonna atandise okubikola. So mu bimpimpi adversity oba difficulties oba hardships mu bulamu tuzeetaaga mu business ne mu bulamu obwa bulijjo zisobola okutugirayo ebintu ebyo ebikusike bye tubadde tutosobola kulaba mu bulamu obulungi naye ne bibanga embeera embi ate ebitujjisizaayo naffe tusobola okubiraba. Tuli ku Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga olunaku lwa kusatu era ng'olwaleero lwokusatu tutunuulira omugaso gw'okusoomozebwa mu bulamu nga kwotadde n'okuddukanya business okutwaliza awamu. Mwami Lule, njagala tutunuulire buli kizibu kye tufuna oba okusoomozebwa kwe tufuna tukitwale nti kibeera kibi nnyo mu bulamu bwaffe oba mu business. Bw'oba oyagadde kitunuulirira mu buufu obwo kibeera kitegeeza mu bulamu tolina kyojja kumaliriza. Bw'oba oyagadde okitwala nti buli kizibu ekijja gy'oli kizze kukumalawo then awo mu bulamu tolina kyogenda kumaliriza. Bannasayansi mu universities ez'enjawulo ekintu kye basinga okukkiriziganya nakyo, in fact abawandiisi abasinga bonna ab'amaanyi, Dr. Joseph Murphy, Al Nightingale, then basajja bonna abawandiise ku success principles and the success philosophy bakkiriziganyiza ku kintu kimu nti teriyo muntu awangudde atayiseeko mu kukola ki okusoomozebwa oyo taliiyo. Bw'obeerayo eyo kubanga ne bwe bubeera bugagga IBRAH ng'obusikidde ogenda kusanga obuzibu obw'okubukuuma gye tuyita protectionism system ekuuma essente z'abakadde bo oba z'osikidde okuva ku muntu abeera azikwesigisizza. Awo nawe oteeka okusangawo okusoomozebwa. Kakati omuntu yekka atayagala kubaako kyamaliriza mu bulamu ye muntu atunulira difficulties, adversity oba hardships ng'ekintu ekyakabi ennyo mu bulamu bwe. Naye kakati nga nze IBRAH olwaleero singa ojja n'ombuuza ezimu nziwelkaminga era for the good of my growth and development naalyagadde nnyo buli mwaka nfuneyooko ekintu ekinsoomooza kimu kisobole okunnyambako okweteekateeka okusobola okwetegekera ebiseera naddala singa oba opulaninga okgenda mu bintu ebinene okusoomozebwa kulungi nnyo gy'oli. Singa oba nga targets zo za buntu butono otunuulidde kayumba, otunuulidde emmotoka, otunuulidde kuweerera abaana, ebizibu biyinza okujja n'olowooza nti bikumalawo. Naye bw'oba olinayo project gy'otunuulidde IBRAH nga nnene yakuyamba ku bantu okusoomooza toteekwa kukwewala, oteekwa okukuyitamu mu buli mbeera. Noonya bunoonya ngeri ebibegabega byo gy'osobola obbisabikamu biwanirire omugugu ogugenda okukutikkibwa otambule nagwo ate nga toyinaamu kwemulugunya na kutya. Ebiseera ebisinga essaala gye ntera okusaba nga ebizibu bizze gye ndi ngamba nti omutonzi onsaasire guno omugugu gw'ompadde ntambule nagwo nga ndiko ekisaakyo naye ate nneme ggutikka balala kubanga nze ngugwana oba oli awo singa aguntikkula n'agw'omulala tasobola gwetikka. Lwaki osaba omugugu gusigale ku ggwe toguwa abalala okukwatiramu? Anti atalina kye yeetisse tawangula. Kubanga eno gye tulimulire yakati kati asooka akampadde nnina okukakwasaddako ate nsabe nti nkakasuka eri oli akannondera akamuntwalirire. Omugugu ogwo gwennyini gwentadde ku kibegabega kyange oba oguli ku mutwe gwange nsaba omutonzi ansaasire ampe ekisa nkumbe nagwo paka ku finishing line nga sirinaako gamba nti ate guntikkule wabula kyenyinza okusaba nti ebibegabega ayongere abigumye amagumba gakwate nsobola okutuusa gye nnyina okugulaza. Tweyanza nnyo tweyanzege. Nkutegeeza nti buli lwakusatu n'olunaku lwa Sande tubeera ne mwami Chris Lule. Ate ziri ennaku zaffe endala ng'olunaku olwokutaano tubaako ne programu y'ebyobulamu Health Extra era naye ebaawo bulungi nnyo. Then ennaku endala ne tubeera ne interview zaffe oba n'emboozi zaffe ku batutumufu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda. Era nga nkugamba nti bangi nnyo b'otalina kusubwa. Ku Facebook tubeerayo, bw'oba tutufunye ku YouTube so kutufuna ku Facebook nga page emanyiddwa nga WOLOKOSO Extra Muji oba MC IBRAH Tageja Tagenda. Ezo pages zaffe oba Kiberu Siraje, ezo pages zaffe zistreaminga waka wa fono. Buli lunaku tubaayo ne streams ez'enjawulo sobola tukachinga ku Facebook oba ku YouTube. Tutunuulira omugaso gw'okusoomozebwa mu bulamu nga kwotere ne business. Mwami Lule, abalala wano balyagadde okumanya
ki ekirina okukolebwa, biki ebirina okuteebwa mu nkola, omuntu alina kukola ki okusobola okuvuunuka okusoomoozebwa mu bulamu bw'ensi eno. Kati nga sinnaba kuddamu kiki ekiteekwa okukolebwa, abantu abasinga ensobi gye tutera okukola, omuntu buli lwagenda mu kusoomoozebwa ekitera okusooka ku lupapula kubeera kufukamira kusaba. Nzikiriza essaala ekola, ndi musajja mukkiriza era ndi mukatuliki ali stonki. Era nkikkiririzamu nti okusaba kuyina engeri gye kuvuunula ensozi era kujjawo emiziziko ne gidda ebbali n'osobola okuyitawo. Nkikkiririzaamu 100%. Wabula kye sikkiririzaamu nti okusaba kwokka kumala. Ebiseera ebisinga bw'osanga omuntu aganze ndikwasiza omutonzi talina kyagenda bikolera. Siri spokesperson we ate siri representative naye okusinziira ku byenda bye ne byensomye mu balala ne byempiseemu. Omutonzi akwatirako omuntu alina kyali mu kukola. Yo nsonga lwaki ojjukira bulungi nnyo bano abantu baffe abali mu buuyi buno mu nzikiriza y'aba Christians bakimanyi bulungi nnyo nti Mukama waffe bwe yali agenda okuwa abantu bali okugabula ekijjulo ky'abantu bali 5 oba gyali 15 oba baali 5 awo bwe watyo banangolola bano bamanyi Bayibuli okunsinga. Yababuuza nti kiki kye mulinawo ntandikira okwo era kiyawo omukisa ne bamuga tulina emigaati 5 n'ebyennyanja bimeka 2. Tebamugamba nti kakati nno ffe engalo njereere tetulina kye tulinawo tuzze na Saala. Esaala si gyali agenda okuwa omukisa. Yababuuza kiki kye bakola ki kati nga tonna bakkuba amavi ku ttaka sooka obeeko n'ekyokola then olyoka okisabira. Omuganda agamba nti lubaaleembeera nga n'embiro kw'otadde ekijja omanyi kinyaga bitono. Kakati nga tetunnaba na kugenda ku biki bye tuteekwa okukola okusobola okuvuunuka ebizibu bino. Tuteekwa okubaako nga tulina enkola eyaffe ssekinnoomu ey'okubanga omuntu ekizibu bwe kiba kikutuuseko Ibrahim mu bulamu obwa bulijjo. Njagala kuleeta ekyokulabirako. Singa babeera bagobye ku mulimu ekyo kizibu ky'amaanyi kinene. Ekyokusooka ekiyinza okukolebwa kusooka kunoonya engeri 15 oba engeri 2 oba engeri 5 gy'osobola okubeeramu useful eri community eyo. Otya olina amagulu 2, olina emikono 2, olina amaaso 2, otambula Mukama akusaasidde okyali mulamu. Noonya engeri 50 gy'osobola okubeeramu ow'omugaso eri abantu b'oliraanye. Bintu ki byensobola okubawa bye bayinza okwetaaga nembanga situdde waka. Bintu ki byensobola okukola ne bikyusa ku bulamu bw'abantu oba ne byanguya ku bulamu bw'abantu. Bintu ki byensobola okukola ne bigattako ku kitundu mwenva. Awo fukamira osabe ng'ebintu ebyo omaze okubikola ki kubiteeka mu nkola naye bw'onaakuba obukubi eviivi bakuyita kuuta viivi mbukankuute essaala ojja kukitwala okitwale omale oddeeka enjala ekulume. Katonda akubonereza emirundi 2. Abo kwabonereze ng'okyali wano ne buli obulamu bw'olinamu essuubi obusimanyi life after death ate era naye osangeyo kibookozo. Kakati bonaabo salawo boneeboneko omulundi gumu. So engeri esooka omuntu gy'asobola okuyita mu buzibu n'ekisa oba n'akiyitamu bulungi nze gye ntera okukozesa yakusooka kumanya ekizibu ekyo kalungi kyaka kirimu. Bw'omala okumanya akalungi akali mu kizibu ekyo efforts zo zonna n'amaanyi go gonna ag'obulamu bwo ga concentrating mu kifo kimu making sure nti akalungi akali mu kizibu ekyo okajjamu okateeka ebbali. Ekyokubiri kendeeza ku ignorance levels zo ng'omaze okufuna ebizibu. Kendeeza ku butamanya. Ku butamanya abo kubanga ebizibu bino ebisinga bye tulina mu bulamu olumu ffe tubitunuulira nga binene nnyo naye ate oluusinga mu maaso g'abalala bitono nnyo. Kiringa kubeera na bweraliikirivu ng'olina akatulututtu wano mu kyenyi n'ogenda ng'otidde nnyo nkakutteko kannumiza omutwe omusawo n'asiigawo akantu katono nnyo nagamba genda eka naye nga gwe wazzi kiki kizibu kinene nnyo. N'olw'ensonga eyo nti buli lw'okendeeza ku butamanya bwo kirina engeri gye kikutaasaako obutatambulira mu bizibu bya lutatadde nga tebikuvaako. Obutamanya ebiseera ebisinga tuyinza bwewala tutya tukendeeze ku budde bwe tumalira ku bintu ebitalina kye bitugattako. Tuongeze ku budde bw'ebintu ebirina kye bitugattako. Bwe n'oteekako MBZ za 10,000 n'obanga mu vidiyo zonna z'olabye tolina kintu ky'ogasse mu bintu by'olina kumanya. Tutunuulira ekinokolebwa okuvuunuka. Kye mbadde nkugamba nti bw'obanga oli mu kuvuunuka okulaba videos ku social media ez'abantu abali
mu kwekola obusolosolo tezirina kyezimprovinga bizibu byo okujjako kutoolako naye tezikwongerako tezirina kyezongerako ekyo nkiddamu n'omulundi ogwokubiri okujjako okunoonya engeri ekizibu ekikutuuseeko ebiseera ebisinga ennaku zino kati tuli mu information age ensi eri connected everywhere nsobola olwaleero okumanya ebintu Trump byayogedde Obama byayogedde Biden byayogedde within 20 minutes mbeera buli kimu details za speech yonna mba nzirina kakati bwe mba nsobola okukozesa data wange ne mmanya ebintu ebinkwatako ebiri so crucial ku bulamu bwange lwaki nkwata resources zange nenzimalira ku bintu ebitalina kyebikola kyebingata so okwewala okusala entotto eva mu hardships zino oteekwa okuba nga omanyi bw'omala okumanya ekirungi ekiri mu kabi kano k'obadde ofunye then ekyokubiri kyalibadde nti walibadde ocreatinga way through ekizibu ekyo kyofunye kubanga oyagala toyagala oteekwa kiyitamu tebiriko choice tewali shortcut tewali bwe babeera bagobye ku mulimu the only way ey'okuvuunika ekizibu ky'okugoba ku mulimu kunoonya muki kufuna mulimu mulala kunoonya mulimu kakati awo okujjako ng'ogambye nti nze empanisa enzize ewaka biganye Katonda anvuddemu buli kabi konna kajja gyendi n'owanika ebintu n'obirekera omutonzi akusaasire naye you have to go through it whether you like it or not tewaliwo any other way oteekwa okukiyitamu so nze nkubiriza abantu nti ekizibu ekyo bwe kiba kizze gy'oli mu bulamu obwa bulijjo oba mu business kireke kikole kibeewo kibeeko ebintu byekikulaga by'obadde tomanyi ate era kikuyambeko n'okujja omuntu oyo ow'omunda gw'obadde tomanyi nti IBRAH okimanyi abantu bangi babeera mu bulamu nga tekimanyi nti b'amaanyi omusajja yagamba nti nze okwemanya nti emikono gyange girimu amaanyi oli yamala kuntakula ne mwokya eŋŋuuni emu yokka n'agwa ku ttaka teyavaawo naye aga nali sikimanyi ekyo nemuga kati singa obadde tewafunye ekizibu kyakusoomoozebwa walibadde osobola otya okukuba omusajja oyo ekikonde n'agenda ku ttaka n'atamya so mu bimpimpi kukendeeza ku butamanyabo nakupasiviyaringa kukiyitamu nga bwe kizze teweetooloola kisenge wabula noonya engeri gy'osobola okukikubamu ekituli okikole okiyitemu okwetooloola luyinza okuba nga lugendo luwanvu ate nga wano okupasitinga n'olemerawo no making sure nti ocreatinga wekisoboka okubeera ekyanguko okusinga okwetooloola mu bimpimpi byebyo byendowooza tweyanza nnyo tweyanzege tuli ku business mind olunaku lwakusatu tuli ne Chris Rule tubeera buli lwa Sunday n'olunaku olwokusatu era tuteebwamu ssente aba Caplog Financial Consult nga kwotadde ne Logical Motivators abasangibwa ku Nkuruma Road ku kizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building basangibwa ku muwaliro ogwokubiri ekisenge kiri 32 cha oba 32 C bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo bw'oto osobola okubafuna osobola okuba ku namba y'essimu gye tukuteerako oba osobola okubanoonyaako ku mutimbagano oba ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult www.logicalmotivators mwami Rule lasting nga tuwunzika ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero omulamu ogugamba nti the purpose of hardships in life and business omugaso oba ebirungi oba ekirungi oba ensonga oba amakulu ga okusomoozebwa mu bulamu ne business tutunulire akataleke ka lasting nga tuwunzika kubaka obusembayo ku mulamwa guno eri muna Uganda tulaba awangalira wano nebunaayira kakati obubaka bwensobola okusibirira omuntu waffe atulaba oba entanda okusooka nkusabira ofune ku buzibu bwe tonnabufuna esaala eyo yesooka nkusabira in good faith kongereko nedda kino kikweka na kikweka obanga omwana w'omutonzi yabuyitamu gwe gwani atayagala buyitamu oteekwa oyagala toyagala nkusabira bw'oba tonnafuna ku bizibu bijje gy'oli kubanga omuntu oyo gw'oyagala okulabako ateekwa okutuuka mu nsi ensuubizi talina bw'agenda tuukayo nga tasanze kusoomoozebwa kwonna yes era omuzungu alina w'agambira nti ennyanja etali ntabangufu terina bweteekateeka basailors bali experienced ennyanja eyo entabangufu eyo ye creating experience omuntu n'avaayo nga yenna kalibobbo so atanafuna bizibu ebyo mbikusabira bijje gy'oli bisobole okukuwa omuntu oyo gw'olina okulaba then ali mu bizibu gezaako okukozesa techniques zino zenkuwadde noonyamu akalungi akabirimu kubanga buli kizibu kyonna ekijja mu bulamu bwo kiteekwa okubaako engeri ennungi gye kikuleetera
wadde gwe osobola ogiraba consciously oba subconsciously nga tosobola kukola ki kugiraba. Kamalirize n'akasitore kano kayinza obbataasa. Waliwo omwami yali ku kizinga ekimu, yali atambula ng'ali ku kizinga ekimu, eryato lye ne along the way ng'ali mu mazzi wakati, yingini neggwamu amaanyi oba nemutabukako, eryato ne litandika okugenda mu direction gye lyali lyagadde okulagamu. Kakati luckily enough eryato lino lyasobola okudookinga somewhere ku kazinga akalala, naye yagenda okukatuukako akazinga tekaliiko muntu yenna, tekaliiko kintu kyonna, n'atandika bulamu bupya. Ku kazinga okwo yamalako okwo ennaku eziwerera ddala nga 3-4. So mu nnaku ezo 3-4 yagezaako okwekwasaganya n'akwata obuntuntu ng'anoonya obuntu obw'okulumaaluma kalema okufa enjala. Finally yali musajja munywa sigala ng'alinamu ku kibiriiti, n'akuŋŋaanya awo ebintuntu ebitiititi, n'akumakkalira ekiro asobole okwebugumyako afune ku kabugumu kubanga ekizinga kyali kinnyogovu. Bw'akumakkaliro n'akazimbako ko n'akayumba bw'asobola okuteeka oluba, obudde busobola okukeererawo ate oluusi abantu bajje bw'anaaba afunye obuyambi basobole okumuyamba. Aba akyali kazinga okwo ng'atambuddemuuko, ndowooza yali agenze kunoonya bw'akujja kwokera ku muliro kuno, akayumba ke ne kakwata omuliro. Ali ku kizinga weyeewogomebwa kutta omuliro, n'agamba naye omutonzi lwaki bino byonna bijja gye ndi? Eryato yingini yakubidde mu mazzi wakati, mbadde nfunye wempogoma oluba ate naweera wayidde. Mu nnaku eyo ennyingi ennyo ng'akyasoomozeddwa, tamanyi kiddako, tamanyi kyazzaako, tamanyi oba n'embeera enaakyukako. Aba ali awo n'alaba eryato nga lizze out of nowhere, n'alaba eryato nga lizze okumurescuinga. Kakati n'abuuza abaami abaali bamukimye, n'ababuuza mutegedde mukya nti ndi wano. Ne bamugamba tulengedde omukka waggulu ne tumanya nti wano wateekwa okuba, kuba kino ekizinga si kya bulijjo nti abantu bakikyalako, naye bwe tulengedde omukka tutegedde butegeezi nti wano wateekwa okubaawo omuntu akola ki aliwo. So mu bimpimpi singa omwami oyo yali tafunye buzibu bwokya nyumba ye gye yali azimbye, mwe yali ateekateeka okussa oluba okusobola okuwona obunnyogovu, baali badde tebasobodde kujja mu rescuing, oba oli awo n'enjala yali mutidde ku kizinga. Kati nkugamba ntya, ebizibu ebijja gy'oli obyetaaga, bikuyambeko oba oli awo okuggirayo ebirungi byewali badde tolabye singa obadde tufunye ebizibu ebyo. Ekyokubiri, tukendeeze ku butamanya baffe, kubanga ebizibu bino ebimu ebijja mu bulamu bwaffe bijjamu lwa butamanya, era ignorance yeetaaga neeyongerwa ku bintu 6 ebitusoomooza mu bulamu bwaffe. Ng'oggyeko okulwala, ng'oggyeko okufa, ng'oggyeko okubulwa ssente, ng'oggyeko abagalwa baffe tulekawo. Obutamanya kyetaaga tukyongere ku kintu ekyo eky'omukaaga nti kitukola obubi obutagambika ne weesanga nga n'ekintu ekyalibadde kiggasa olw'okuba olina obutamanya okitwala ng'ekitakukola ki ekitaggasa. So mu bimpimpi mbaagaliza obulamu obulungi, abali mu bizibu essaala njitaddeyo ew'omutonzi abasaasire mu biyitemu bulungi, n'abatannabifuna nabo njitaddeyo bigira bijja gye muli. Omuntu oyo alina obbafulumamu omulungi gwe twetaaga okulabako, tumulabe kubanga tetuyinza kumulaba okuggyako ng'ebizibu bimaze kujja gye muli. Omukama abankuumire. Tweyanzege, njagala kwebaza ttiimu gye ntambudde nayo, Idris, Daniel, Keith ne Tony, naawe njagala kwebaza obudde bw'ofissaawo okubanga olina ekigambo ky'osuulira abantu baffe. Then njagala kwebaza abateekamu ssente aba Logical Motivators ne Caplog Financial Consult, benkugambye nti banoonyeeko ku kibanja kya www oba ku Facebook. Caplog spelling eri CAPLOG oba gi okusinziira gye wakulira, okusinziira gye wasomera ne gye wakulira ne b'owangaala nabo kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. So tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwokusatu olwali tukwatagane nate ku lunaku olwa Sande. Omulamwa gujja kuba gwa njawulo naye ng'omukutu gwe gumu, obudde bwe bumu, era programu y'emu eyo, Business Mind. IBRAH Mukasa ge mannya gange, mbaagaliza ekiseera ekirungi. Omukama Katonda abawe kye musinga okwetaaga, abalina okusoomozebwa okwenjawulo abayambe mu kuvvuunuke, ate abatalina kusoomozebwa kwonna mwongere okuyisa emikono mu maaso nga bwemuwanika waggulu. Beebaze okwebaza Katonda. Nze mbaagaliza nange bye banjagaliza, anjagaliza obulungi bwe nkwagaliza, nanjagaliza obuuyi buli, nange sisobola kubuuka waawo. Kyosiga kyokungula. Kyosiga kyokungula. Okay,
Extra Digest ne Business Mind tetugenda kubanga tusukawo. Mbagaliza akaseera akalungi omukama katonda abakuume. Nsigadde nze mwami IBRAH Mukasa. Mubire bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.